Gundi nsaba naawe otandikirawo abalabi baffe abajotobadde bamanye ekigenda mu maaso mu disitulikiti eyo ey'e Wakiso. Kitebe kya disitulikiti wano e Wakiso awali eggattiro ly'ebyo ebivudde byonna mu kulonda mu disitulikiti eno. Amakanda twagakubye ddala n'okuviira ddala olunaku lw'eggulo n'okutuusa kati tukyaliwo era tugoberera ebyo byonna ebigenda mu maaso. Bwe bituukidde essaawa zino ng'eggombolola 12 zokka ze zaakalangirirwa kwezi eggombolola 27 ezikola disitulikiti y'e Wakiso, wabula nga emabegako awo mu dakiika ntini nnyo akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso Tolbert Musinguzi ayimiriza okulangirira ebyo ebivudde mu bitundu okuli Nansana Division kw'ossa ne Nabweru Division. Entabwe evudde ku kuba nti abantu bano abazze ng'oboolyawo balowooza nti be bawangudde ebifo ebyo babadde bavuganyako ate balina bannaabwe abawakanya obuwanguzi bwabwe nga nabo bagamba nti be bagwanidde okulangirira ku bifo ebyo. Embeera eyo ewaliriza akulira akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza mu nteekateeka eno ng'agamba nti balina kusooka kuwuliriza nsonga zino n'oluvannyuma akole okusalawo ku kulangira kwagenda okukola. So mu mbeera waliwo abakoseddwa era wabaddewo okuwanvuya amaloboozi. Twagala twogereko n'abamu ku bantu oboolyawo abadde beemulugunya ku kusalawo okwakulira akakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza okulangirira abantu bano olw'abannaabwe okuwakanya obuwanguzi bwabwe, nga bano beemulugunya bagamba nti bannaabwe bawakanya obuwanguzi bwabwe oboolyawo tebalina na mpapula zikakasa nti bawangudde ebifo ebyo. Waliwo omukyala wano omu gwe twagala okusooka naye twagala tubulire nti ekyokuyimiriza okulangirira obuwanguzi bwo gwe nga gwe kikuyisiza kitya naddala aviridde Nansana? Andike n'erinnya. Erinnya Nanjuki Martha Najjuka, kansala eyalondeddwa abantu b'e Nabweru bakiikirira ku disitulikiti. Nga nze siri mumativu na byavudde mu kakiiko ka byakulonda oba n'engeri gye batukasusa ebweru. Nafunye obululu 3,666. Opponent n'afuna obululu 10,466 naye ate balangirira omuntu oyo era nkiwakanya naye ate tayina nakikakasa nga DR forms nze zennina ye takola ki tazirina otugamba tudde ebweru tufune meeting ndaba kirinyirira eddembe lyaffe ng'abantu twazze wano dde enjala etuma abantu bakedde balese emirimu gyabwe batadde wano ng'abantu abatayina makulu. Abantu b'e Nabweru bakakasiza nti Nanjuki yasobola obbakiikirira ku disitulikiti ne bampa obuwagizi bwenzizokkaanira era nga mbasuubiza nti nzirayo nabo. Akulira akakiiko k'ebyokulonda kuva we yayimiriza enteekateeka y'okubawuliriza oba okulangirira obuwanguzi bwammwe yazze n'abengejingako okubabulira kiddako oba okuwuliza okwemulugunya kwammwe? Tanaba mwami Tolbert tanaba twengejingako mu ngeri yonna wabula tulaba bannaffe ba opponent aba NRM beetalaba bali mu kubuna bufoofofo badde eno badde eri beekubira amasimu n'ebintu ng'ebyo ebitumalamu amaanyi naye tuyimirirawo ku lw'ekibiina kyaffe tuyimirira ku lw'abantu baffe abatukiririzaamu ate ng'obuwanguzi tugenda buggyayo. Mu bufunze okuyimiriza okulangirira ku gwe nga gwe kyakoseza kitya era banno abayimiriza obuwanguzi bwe? Neyanziza nnyo ssebo nze kansala Farida akiikirira Nabweru North, Nabweru South ne Kazowadi ko ng'abalonzi bange bayongedde okunteekamu obwesige ne bampa obululu bungi nnyo okusukkulumira ddala ne ba opponents abe nabadde nabo mu lwokaano. Ekyokuyimiriza okulangirira wabula ekimu ku kintu ekisinga okunnuma bwe nabadde mu Tale Center nnyimiridde nindiridde okumpita mpeeyo DR forms zange okunnangirira nagenza okulaba ng'ate ne opponent wange omukyala asiimwe ng'atudde awo ku buuyi buli ne neebuuza kiki bagenda okuyita erinnya bayita asiimwe. Okwemulugunya kw'abantu abo atulaba mu BBS Refiner okwemulugunya kukyali kungi kyokka ati ne bali abagamba nti balina ebituufu nabo balina ensonga zaabwe ez'enjawulo ze tujja okwongera okulambulula amawulire gaffe. Gambuze ku ssaawa emu n'ageesika ku ssaawa 4. Abantu bano bonna tubafunye era tugenda kuba twongera obirambulula amawulire gaffe. Bakyali bangi era okuwuliriza ensonga zaabwe byonna ebinavaamu tujja kuba tubikutuusako butereevu ku BBS Refiner. Kankuzeewo omannyinaze Farida Nakayiza akwongera n'amawulire gajjo tobadde. Kale